Mukono district kakati mukubireko mu ngalo mwandibadde no muyimirira n'okuyimirira. Neighbor. Ne banyabo kati ate omuze omubi ogutulumbye mune namuyenje mwakabiraba naye okutta abantu okutamanyikiddwako ani abase kwatandikira waffe Katente ffe ne tugamba kikomi naye kati ate ekibuga kyaffe ekimu bwe kiti ekyennamuyenje kyetulina ffe ng'abantu bennakisunga okuwulira nti abantu batandise okujjamu ne batta abantu n'owulira nti oli bamusse bamukutte ne bamusiba emiguwa ne bamutta naye ne batakoma kutta yekka naye ne batta ne mutabani we muntu kyayinza okukola ekikolwa ng'ekyo sirowooza nti muntu waawano wane waffe. Maama RDC tusaba simanyi kiki kyetwetaaga namuyenje wa naye namuyenje kitundu kikuze esajjuse okufa kw'abantu kweyongedde nnyo mu kitundu kino ekyennamuyenje ate nga n'ebintu by'abantu bibbibwa awatali kusalako. Abakyala eddembe lyabwe lityobooleddwa nnyo nga bamaama baffe bakwatibwa abasajja nga bo we babaagalidde ne babakozesa bye baba baagala. Ate n'abaana baffe abawala abato nabo bakolebwako ebikolobero bye bimu. Mu kitundu kyaffe kino kyokka ekyennamuyenje omwezi ng'ebiri emabega twafiirwa omutuuze waffe Kyangwe bwe yafa mu ngeri etaategeerekeka bwe yasangibwa ku kkubo nga yasuuliddwawo. Ne tumuziika ne tunnyamira ne tulowooza nti oba embeera eno ekomaawo. Ekiro ekyakeesajjo akatimba kaffe akatukuumira ebidduka byaffe emmanga awo omukuumi eyali yakaleetebwa ow'emmundu nga yakakuuma ennaku 2 obudde bwakya yattiddwa era kyemmanyi aziikiddwa olwaleero. Kitalo ekyokufiirwa abantu baffe tuli mu kweraliikirira nange ayogera naawe nasuze enyimiridde kubanga nabadde ndowooza bajja nange okunkuba akakumbi ku mutwe oba essasi olw'okuba tweraliikirira n'abamu kubakwatibwa nga bateebwa ne bakomawo okwongera okutulugunya ekitundu kyaffe. Emmotoka zonna ezisula ebweru zisula ku bunkenke bazitemako namba plate. Ndowooza okutusinga kizibu kyakunnyonnyola mu bulambulukufu bwakyo naye kafiyu waabeeredde obutemu tubadde tukyabufuna. Naye okuva kafiyu bwe yavaawo ne tuyimirira amabaala agasuula nga gawoganya ebidongo overnight olumu nazo ndi mulokole naye olaba overnight olabira nti mutuufu oli ataddeko ekintu ekisukulumye okubeera nti kiri uncontrollable nga ne omusirikale tosobola mumunenya because noise ziba waggulu nnyo. Kati olabira ddala nga mutuufu kafiyu wali baddewo amateeko ba entambula yaffe ntumanya nti omuntu bw'atambudde essaawa esukka muno either nga nsonga etegeerekeka nga yali badde kkiriza omuntu okutambula naye kafiyu addewo by ssaawa 6. Otherwise security oba insecurity yo ekyatulemerwa nsonga nti amabaala gakola maitirivu ate bambi bonna tunoonya ssente because we are poor. Kyalo kyennamuyenje nti abantu abatubba batuze bannaffe ate abantu abatubba tebakozesa mungu wabula bakozesa nkumbi jambiya n'ebintu bino ebya bulijjo batukozesa naye obweraliikirivu bwe tulina ffe ng'abatuze b'ennamuyenje abantu bwe bakwata ababbi wano abantu bagenda ate ne babaddayo nti baana baki bakukyalo. Ekyokubiri kino kigenda eri abatuuze njogera nga ntuludde mu kamera nga nkakasangira nina obusungu bungi ku mutima nti buli mukulembeze avaayo ku kyalo ekyennamuyenje kuno neyeesimbawo n'agamba nti agenda kola ku security. Abatuuze b'ennamuyenje be bamulemesa, abavubuka b'ennamuyenje tebayagalira ddala mukulembeze avaayo nti agenda kola ku security. Era kino nkiyogera nga ndi mu kamera nti mukulembeze yayitamu mu nnamuyenje muno parish oba mu ggombera ly'e Nakisungu teyayogera ku kya security. Kyovola bajja
bo babadde bajja nga balabika nga bajja mu bungi so si bantu babiri oba basatu kali bajja ne bamutayiza kusinga bakozesa butayimbwa n'amajambiya mugenda osanga omuntu kati ng'abasirikale bafa bakafa omu bamutema omulala ne bamusibamu omuguwa naye ng'ekyo kireetebwa okuba nti n'abantu abo bakola ekintu ekyo baba bangi nga basinza amaanyi ku bantu bano ababa bagiraki baba bakuuma kati bwe buzibu bwe tulina nti boba n'ekirala nti nga amasomero gaffe tufunye ate ebiganga bwana byokutandika okutta naye tusuubira nti nabo si beereere be baakadda mabegako babadde basirikale abakuuma ku masomero ate n'akatimba eri muntu wangalongerera ayinza kwaŋŋanga muntu alina kisi tusuubira nti nabo osanga balekaamu naye nga bava mu bitundu ebyenjawulo ffe tutalinamanya tusuubira nti abakuumaddembe nga bakaŋŋanza omulimu guno banaakozesa skills zaabwe obukugu bwabwe ne bavumbula ki kivaako abantu banogoye gye bava ne bajja battega abantu bakozesa obukumbi ne bakozesa obuyondo ne bakozesa obuyondo kakati kye twalibadde tugamba nti no abasetuliko be basala ku mirimu be bakola ekintu nga kino ekintu kyaki ky'obutemu abatalina mirimu be bakozesa ekintu kino kyokati nno bakozesa okuba nti no basalawo okuba nti no babba abantu n'ekyokubiri kyenebuuza muntu obanga otutteyo omugundi omusango ogundi twaliza awamu kubanga okusinziira ku abamu abazze bafa tubadde tulwawo nnyo okumanya nti oba bajja naki kye bakozesa okutta wabula abeera awonyewo yagamba nti yeekanze n'alaba omuntu ng'alina ejjambiya alina ekiso naye nga tetumanyi kubanga naye abeera mu kutya soza nti alina ekituufu oli kyabazze nakyo abamu kisuubira okuba nti abamu balina emmundu zebakozesa naye emundu eno kiba kizibu okugyetegereza ekola oba tekola olwokuba nti emundu ffenna tuzitya kiba kizibu nnyo okukakasa omuntu nti emundu eyo tekola ekirala abatuuze baffe kubanga nze ndi w'amawulire ku kyalo kino kyembasaba okubeera n'empuliziganya naddala mu kitundu ekyo twejjemu obukyayi tukwasize wamu singa oba owulidde akakoona mu butuufu tegeeza ku neibawo gulawo eddirisa olabe mukubira akasimu gwe mukoneko bukonyi esimu neweneeba mu fulaasi ng'ofulasinze bufulasinzibwa oti neibawo asobola okumanya n'amanya kiki ekigenda maola okucekinga enzigi zaffe nga ffe bannyinimu awaka oba omuntu omukulu enaavunanyizibwa okuggalawo nyweza kubanga enzigi ezimu oluusi bantu baba tebaggalawo olwa tv olw'ettaala ebeera mu nnyumba n'agayaala abamu ne baleka tutemu olutudde ku kyalo kyaffe batta abantu n'ebijambiya nebamu ne babatuka abalala n'abakuba obukumbi ku mutwe basa omusirikale wa seculiko bamusanze nga yebase wakuma emmotoka katimba nebamukuba enkumbi ku mutwe n'afiirawo wenyini we yabadde teyavuddewo ensonga eyo ngireetera naddala ba society tubawo emisango egyo tubayosindikira abantu ku poliisi fayiro zaabwe ze tuba tumaze okubaweereza tumaze okukwata n'ebizibiti ate ne bazikyusa ozigende wa state ofisi ya state nekyusa emisango egyo egimu kino kyakulabirako twakwata omubbi w'emundu wano nga tigomya abakazi abba buli kimu twamukwata red handed n'emundu natwala neweeye tugijjayo netugenda nebakola fayiro ye bulungi nnyo poliisi esatanazigo negenda emukono fayiro wetuuka emukono batuke wa state bajjamu emisango gyonna bamusako gya kubba busimu nafe abakulembeze tugwamu amaanyi okwata abantu nga abaziba emisango ne bakomawo tulabulamu waffe buli matigga esaawa zino twakwata omuntu ng'alina emmundu kale esaawa zino tutera okufuluma ebweru omuntu yomu yakomyewo ku kyalo atazina kitugomya aba kyensaba DPC RDC atwala omuluka guno ogulimu obutabanguko bassebo ne bannyabo ebintu ebibadde mu lukiiko bibeere nga bisibwa mu nkola omanye olumu ekisinga okuleetera ebintu bino birimu mwana waani abakulembeze abamu nabo bennyini si batereevu ogenda okulaba mu butuufu chairman omulimu gwe ogwamulonza ate nga ate abeera mu bintu birala sibo obutemu obuli mu kitundu bwaffe babatema butemi bakozesa jambiya ne babatema obudde ogenda okukya
tugenda okuwulira nti wali baseewo tukale nga aba St John bambi omwami yako kyapasole ow'ennakuusi mwayimayumba tube nga tusobola ozitwala okuzikwata kanawala abantu abo bakwatibwe. Twasanga nga siini zombi wano katimba n'akatimba kyekimu. Kamera zammwe bwe muba muzi siini zombi zibadde ne kamera naye ensobi gye babadde bakola mbwasa wano aka TV ka kamera ne hard drive n'agisaawo. Tutegeraganye buli muntu yenna amenya amateeka aba amanyimbu ako ke kamu recordinga. So toyinza kugenda kumenya n'akaleka ki n'akaleka kati tuba cautioninga mbu obwo mu butereke wala temubuteekawo ka TV we kali. Era bw'oba olina kamera kirungi nnyo naye hard drive eyo making sure mbu mugikwekawa wala siini zombi TV eri wano ka hard drive kali wano era nga bakadisorganizinga bagijjamu nga bagenda. So kamera yo neba nga tekoze eki tekuyambye. So mugezeeko kamera ezo okuzikweka ewala eri abo abafiiriddwa abantu baabwe kitalo nnyo kitalo ddala. Obumenyi bw'amateeka bweyongera tulina okubulinnyako. Bye bigere byolaba wano tuzze komiti yonna tulabe engeri gye tukwasaganyaamu. Awo gajja kukolebwa ba LC wano tuseeko ki omukono. Ekisooka twogedde ku mabaala agattasirisaamu kubanga ekyokusirisa amabaala mulimu gwa nnema naye kati poliisi erina okukola ki okuyingiramu environment tulina okuyingiramu okwasaganya ku bitongole ki ebirala. Kati DPC okujja okusirisa ebbaala balina okumpa empowerment lyeteeka eryo DPC bakole ki bakoleko. Kati gwa anywa omwenge ayina ebbaala lyo DPC wajja tokuba enduulu kkiriza mundi umbuki undi ku mulimu. Tutaddewo embeera y'okutambula ababodaboda tusazeewo saa 6 paka ng'embeera eteredde tusazeeko ekyalo tuli wamu. Bino mbabuulira bye twogeddeko olwedde twogedde ne ba LC tumaze okwogera kati njagala mulya bulinzi bikolwa. Ekyokulawo positi kiwanvu tukiriziganye kiwanvu kubanga tulina okufuna ekifo bwe tunateeka station tukole biki naye okutandika n'enkya tiimu yange mweri sigenda kubagamba wa mugondere embeera yonna gye ngenda okusa ku kyalo. Temumpa stress ntandika okutayiza nga muvaayo. Waliwo omuze guno gwengenda okuyoola abantu ate mbu omwana wa gundi omutabani wa gundi munsaasire nfuna obuzibu batrole batatuka ku poliisi nga nfuna amasimu ababubuka abakulu mwenna ngenda kuyoola. Aha, kyapasula kwa bakyalo bekyalo kino kyovula banaba ekisinga okuluma batulugunya abakyala abalekebwawo babba baabwe mu nju nga bakedde ku makya bakutta obusero bagenda okunoonya 10 ne babasobyako. Ekyo ekintu kiruma nnyo. Oli mukulembeze mukyala nga nze RDC nga ne DPC wo mukyala nga ne Chief Magistrate mukyala nga ne Resident State Attorney mukyala naye nga ne OC owa wano wetuli naye mukyala. Ekyo ekintu kiruma. Kansabe Allah atuwa amagezi okumanya n'okutegeera tumanye bwe tugenda okutula tusale amagezi ku nsonga eyo kubanga kubyamu akafaananyi ng'abadde maama wo basingaawo nga yagwiribwako ekibinja ky'abanyi b'enjaga ne bamukaka kyateetegekedde kubanga banoonya 10 mu ssente mukazi watuze agenda okusuubulamu ennyaanya mu kikka emukono. Kyannaku naye kisinga okuluma
be bakulembeze be mwerondera mmwe mwekka olwa democracy abatafuddeeyo izeyo mu kafyu. Njagala mpulire Nakisunga tugizeyo mu kafyu bayisawa 6 galina okuba nga gaggadde. Amabaala gonna mu Nakisunga bayisawa 6 gabeere nga gakoze eki. Obanga tosobola kuggalawo abantu bo bonna ba clients boolina basibire mu bbaala weebake nabo. Abantu abo bobadde onywesa ne ziwera ssaawa 6 beebake mu bbaala batambule nga ssaawa 12 ez'okumakya zikoze eki. Poliisi ya environment eya NEMA, poliisi ya NEMA ejje eregulating esawundi ya chachi z'abalokole, eregulating esawundi y'amabaala, eregulating esawundi ya music. Manyani yabawa layisinsi y'ebimaaso, simanyi yabawa layisinsi y'ebimaaso, naye abalina music bayisawa 6 music oyo alina okuba nga ali ng'abantu basobola okuba nga bakuba enduulu ne babawulira, kubanga music ono yalemeseza abantu okubaako ekibataasa.